Nfunda ne Walukaga ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi segomba bekitiibwa abeyita ab'ebbeeyi nene abange nga tabafaako toseka kankubulye segona akuba Walukaga agamba simanyi gonsinga obukulu gwe ate n'ekirala basinza okuba kaadi abasenga mbaliga lwakuba tusaba byogera mbaliga eno neeno ekiro bambala ng'abakazi ebyaddala kuli wange ekyo kyakoze kyaleetedde abantu bangi obuzibu ng'ate wali babamanyi balina bwino bireke ami n'agamba nti munyonyi zigendamu nti ye zigendamu mmeka ate mulimu emitto naga mugyemu emitto n'aleeta nnya nezitonnya kuno tezaatuuka tukoza nte enzungu kakati amini yazireeta mu nnyonyi nte nnya bajjamu emito n'azireeta bwekyali bwe yazireeta maama wange okimanyi nti bakubisa n'ebipande nga bya Nuupu oba byenaalemu oba byefudisi n'abikubisa n'agamba nti nze tegusuulwa ndi wefudisi ndi wa Nuupu oba ndi wenaalemu oba ndi waki kyonna n'akikubisa bwaba mu makaadi ate n'akikyusa siganye lwaki alowooza wataba ye tebirina kutambula endowooza yo bwetagulibwa ng'otabuka bw'oli bala mu makaago omukyala n'abaana ne bagamba nti taata tetubikkiriza by'ogambye nti ekika nkivudde mu famire ngisuddewo zino ze bayita batya Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale mbaaniriza nnyo ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Alan Cruz gemanya nyongero baanirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira bannange mwe bali nnyo bayire ddala wendi bulungi nnyo okulaba ng'ate emirimu gitambulira bulungi ddala mu kibuga Kampala okitegeera ndi ne muzeeyi wange Anko Tegu twatudde dde okulaba ng'ate tubanyumizaamuko ku mboozi ate n'okuyiga okutwaliza wamu Anko Tegu suula bambi webale kukuuma wano tubaddewo ne musajja wange Jose kituba tukikuba ku ground okay obulamu bugamba ki obulamu si bubi campaign zatandise zatandise basunsula 8 8 bali bangi bali 203 ne bajja mu 8 ku 8 kwe kugenda okuva omu tekuli mukyala bonna basajja bonna basajja bakulembeddwamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Yoweri Museveni Kaguta Nandala Mafaabi wa FDC oyo wali nnyo abasigadde Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata mwali nnyo mu nsiike mulimu Mulaka Kasibante wa Peasants Party ya Statia nate Statia tamuwagira mwani babita Kasibante Robert bayagala bafune erinnya Robert bali tabulemu abantu baba buzibwe ninga Statia nanyine ekibina Kasibante Robert abamu kibina kyani kya Statia Mayanja Statia Mayanja president w'ekibiina naye Peasants Party neta muwagira atawagira Museveni Statia wagira Museveni niye w'ekibiina kya Kasibante ateta muwagira eba Katemba ali mu Uganda Katemba ali mu Uganda bwe kiri ani gwosuubira agenda okulya akalulu kana Anko Tegu sikusuubira Kyagulanyi walabye ku gundi ku manifesto ya Nuupu ekiri muli manifesto ya Nuupu nze negisomyeko nja gikuweerezaako ndungi nnyo kyenajagaddeko waliwo mukwano gwa yasooka okugisoma nangamba tegusulwa ate bino biki bimwakoze nengisoma kakati manifesto eri egamba mu Uganda empya abanaakolanga emisango bagenda bakwatanga bonokola omusango mu Uganda empya tetolooza teriyo byakukwata naye bagenda kukwatanga okoze omusango naye one bwanajjanga okukwata bajja kusookanga kubuulira kyokoze bajja kukirizanga okwogera ne mukyalawo n'abafamire yo okubeera ne looyawo
ne dokita wo oli mukomera wewe nyini bajja kusooka bagambe sooka okubira abantu bo kubireyo nga basatu okubire mukyala wo kubire dokita wo oba okubire looya wo looya bagambe yo looya nti ye nti ono tumututte ku polisi y'egindi woba omusanga era bajja kusangayo ku polisi tebakuteekenga mu safe house oba basement tebajja bwe bagambye ye manifesto ya NUP kati yawo abantu bo bajja okusanga n'omusango nga bagukubuulidde tebakwatenga nga ate bose bakyanoonyereza bajja kumanya nti oyo alani alina kye yakola banoonyereze bulungi okubala emyaka egi nga tokimanyi lwebakwata bwe bujulizi enkeera ng'obujulizi mu kooti ng'omusango gutandikirawo bw'oguwangula wesunze bwaki mu gavumenti empya nze kasita gwa gavumenti ekyuka ebisigadde byonna bijja kutereera ne bwe sifuna kifo n'eki kasita gavumenti etereera ala niffe tukaddiye kati bino tulekera baana baffe n'abazzukulu nze kasita Uganda neetereera ne bwe mba sifunye ekifo ng'omanye ekirabo nga Kyagulanyi awangudde ekyo kiba kimala ne bwe sifuna kifo n'eki ne pointi eri nti Uganda eteredde nti nsobola okwekolerera kikitegeeza omanyi kyayogera ku byobulimi kati ebyobulimi yagambye bw'ati abantu bajja kulimanga bajja bawanga ebijumusa tebakkirize nga ddagala liri feke kulitunda mu Uganda eri abalimi terijja kukola n'eryo lijja kujjanga nga lya bbeeyi nsaamusaamu atalina ssente naye nga yagala okulima banaakuwolanga ssente ogula ebijumusa akatonotono anti kakati okuwola naye kakati akasente nga katonotono nga tebakakubanja naye kati ate akatale bakogeddeko manifesto yakogeddeko naye gamba nti akatale kano kyebagenda okukola ebintu bonna otundanga ebintu byo katugambe ng'osobola bitereka gavumenti niyo ebigulanga ebyeterekere oluvannyuma yenoonya akatale etunde gwe nga bakugjeemu ogenda obeera oke si yegamba simanyi byavundira mu sitowa gavumenti eneekusasulanga ye ebitereke ate yemala etunde akatale bwe kanaabeerangawo ng'oguza bali ate bwe kataabeerewo gavumenti geekuwa ssente nga gwe kivamu bwe kirina okuba bwe kirina okuba bwe kirina okuba eno mpitirivu nasomye manifesto naye nja kuba njogerako ne manifesto mpitirivu nange manifesto mpitirivu nnyo manifesto mpitirivu nnyo buli kimu yekyogeddeko buli kimu yekyogeddeko yagambye nti anaakola ennyo kati nga bwolaba okero ajja kusasulwanga nnyo naddirira naye nga tiwaliwo ssente endala bwe nayateze mufuna era ojja kuba okiikiridde eggwanga onoosasulwanga kati manifesto ya NUP mpitirivu nnyo mpitirivu ke kaseera ke tulimu akasente kabuze bakakutta nti bakakutte akasente kabuza nkoteegu gye waliwo omwami yannyonnyoddeawo omwami ali mu bana batya auditor general's office yabadde agambye embalirira gye bataddeyo n'agamba nti kale nze ndi wa gavumenti naye ofunangako ne NUP NRM tugiwa ssente nnyingi biliyoni naye kimanyi nti NRM talina maka galiwa wali ekyaddondo wali bapangisawo bapangisa terina maka naye nga NUP eguza amaka gaayo ekitebe ekikulu wekisangibwa ate ne branch ezo n'ettaka lyazo anti myaka ana ng'ofuna ssente sate mpangisa ati ettaka lyange enju yange ate mpangisako wentudde n'emyaka ana nga gwosolooza ssente zonna pulaani yo si ye pulaani yange alani kakakubuliri waliwo bantu abansobera okimanyi NRM terina maka wogisanga nti wewane waayo terina eringanga n'ekiraba nsobera abalala mwenyini naawe ogambye amaka we gali ate akati bapangisa amayumba g'abantu bajja kukira ku makya nga babagobyewo kati byebyo nze nalaba n'ebintu by'amaka tebisoboka twalinawo naafrigo nga afrigo gibuuza nemusangibwawa ate ko wali ku bumuli ate oluusi ku lw'entebe ate bitegereka twalina timondo nga bagita vira nayo tetegereka ankole gusula office ezo eziriwa gyokolera kyanja wensambira kizimbe ki kyanja KM Plaza
wenkolera emirimu gyange anti okolerawo wenkolera emirimu businesses musi nazitandika kuzigira nemaze okuregistra ebyaddala namaze okuregistra nina akakingira buyigizi kubanga ndi bukuregistaringa ngenda kuleba byamateeka court bailiffs binagenda kuba banga ddene ne switching ngenda okukola kino amawulire ogasavingidde mu banga ddene ng'ani akozesa nga kabushe new vision yenkozesa watwala akaseera nengavaako nesiga ngenda okukola mu office ngenda zikola mu birala kati okirabe nti buli omu atwala nembadde siweebwa ssente nengana obibikola ng'inaalimu eweebwa ssente ebikole nesolooza n'omusolo batukola bubi nnyo naye nga wamma abali mwenna mu kalulu banaye mbaagaliza bisinga niwe otaali munange kadi tebazigaba wano oza tebagaba kadi saabaddewo bagaba kadi bakyali baffe tebakwatamu ne baali basooka nze saafuna okimanyisa kadi we nagifuna nenjizaayo baali bantadde walala nenzerwa kwanze ndi wa Nuupu era saagala muntu yenna yesimba obwa namunigina tuwagire Nuupu kwanze mpagira Nuupu ebakuwa kadi nenga bampadde walala ate netukwatagana nekiddeyo mutima mulungi kuba Alan mbadde ne kadi emyaka 5 mpeerezaako tukwatagana katika nyongere okuyiga ate nyiziremu nkole ki nombe buto kuba ebintu bya kadi ebanga timu ya mupiira nakulaba wayogerera banna amafuukule ku TikTok mbuki mbwe bakuma kadi beere mabega woyo ojanga olisingo nosekerera abantu nange era gwe bawa kadi gwe ndiye mabega mugwe mpagera ani gwe bawa kadi Faizani Sebayiga mukungira akalulu Sebayiga akalulu konna omuntu yenna waluzira parish waluzira prisons luzira parish Butabika Mutungo akalulu LC5 konna tukawe Faizo Sebayiga yiyampangula yetwala kadi kubanze bali bampaddemu yawalala newe lali ntwala n'akalulu konna tukawe Sebayiga owanopa ekirala togezaako n'owo omuntu yenna aze independent okimanyi nti independent baba enaalemu ankote gusuula bambi tukole bwe tuti tugenda kukola sheno naye mbadde nkusaba siwayiriza kubanga obukakafu tewali kati kale bukakafu kambuveeko oli waba agenze ku independent muleke aba independent baleke kale mbalese kibwetoti ala ni wagira timu ki Manchester United ani gosigo okumatira ku kyoto ennaku zino kale nsabira nnyo Benjamin Sesko bwe bamugamba ntandikira katebe ngagamba mani yonje voddemu ngagenda tega nakyo teyagenda bwe bamukolako substitute ngagamba nvuddemu abawa mani yoyo independent akolerani headquarters ziriwa what is the meaning of independent bwanna munigina mbuyitaina gwe yebuzaako akeera bukezi kuva mukyala we najja nakola byayagala buzibu ki ng'okiikirira ni independent ffe tukuwa akalulu nga gwe weekiikirira ebirowoozo byaffe kati anagenda obitwalira era bw'osanga wali ngagamba nze tebinkwatako ze ndi independent ala tosobola gamba ebibiina bye tulina mu Uganda wonna wonna ate n'ogamba mbw'ogenda kujjanga independent wuliriza oli munamawulire owe endowoozayo tebajja abantu tebazaagala endowooza zo bazaagala okyakolera TV ki siina gye nkolera kikujjako okuba nti oli munnamawulire kikujjako okuba nti olina eddembe lyo eriweereza bannayuganda tekinzijjaako nesobola gamba nti ebirowoozo by'empeereza by'abalala biba byange omuntu okuba nga tali ku TV oba radio oba lupapula lw'amawulire lwakolera kimujjako eddembe lyo okweexercising duties as a journalist terimujjako ne bwe mbeerako kyensobeza mugenda ku New Vision munsangawa era tunenya gwe ng'omuntu katuwano nga muntu tolina gyogamba nti omusajja tumuyite tumutuuze katuwano mba njogera byange tukkiriziganye kakakuli olaba n'eddiini oli tasobola gamba mbunze sirina ddiini aba ategeeza ki mbuye talina ddiini naye akkiriza anti akkiriza nti mukkiriza muki akkiriza muki mu Jesus Christ kati awo wanyumira nze ndi wa Kyagulanyi ne mulonda ensuwa kati obitabula Kyagulanyi wambuleera
wolaba ambulera woba otiikinga teriyo ebyo tosobola gamba mbu ogidde ku musota mbu ate kati mu Kyagulanyi tebikwatagana teweerimbika teweefaananyiriza Nuupu erina abaayo n'independent ante gusula tugende empola nze nkulaza example direct n'ensi egiraba nti ki gwe mwennyini watugamba wano n'otugamba nti bw'oba ofunye ebbanga nga bakozesezza ebbanga erimala vaayo fuuka independent weekolere naawe osobola okufuukako kituufu kakati omuntu bwe baba bamumya ekkaadi okimanyi ne mu NRM mulimu be bamya ekkaadi bonna benjogerako bonna mu DP mulimu be bamya ekkaadi FDC mulimu be bamya ekkaadi oli azze yeesimbyewo kitegeeza alina ekyakkiriza mu mutima nti asobola naye osanga wali obusobozi tebakoze eki tebabulabi naye ngo tegusula tosobola blaminga muntu kuba independent kati kamboze Alan kyengaza kugamba akiikirirani birowoozo byani akiikirira abantu bakkiririza mu ndowooza yenga kinoomu Alan kiriwo ekiti singa teyasooka genda kulonjayo kaadi nalibadde muwagira tosobola kwefuula kati yakefuula emirundi ebiri okimanyi nti bakubisa n'ebipande nga bya Nuupu oba bya NRM oba bya FDC n'abikubisa n'agamba nti nze tegusuulwa ndi we FDC ndi wa Nuupu oba ndi we NRM oba ndi waki kyonna n'akikubisa baba mu makaadi ate n'akikyusa yalina endowooza gy'alina nti ki endowooza tebaagigula naye ye alowooza endowooza ye eyinza okukola lwaki alowooza bw'ataba ye siganye lwaki alowooza bw'ataba ye tebirina kutambula endowooza yo bw'etagulibwa ng'otabuka bw'oli bada mu makaago omukyala n'abaana ne bagamba nti taata tetubikkiriza by'ogambye nti ekika nkivudde mu famire ngisuddewo kantandike eddala gende tandika famire yange kati kankubuuze tolabangako bantu nga famire yamugoba olw'okuba alina ebiteeso n'endowooza gy'alowoozaamu eyiye naye n'ava mu famire n'agenda n'abeera successful ne gy'alaze era aba oli awo famire ne baddamu ne bamuyita ne bamugamba nti endowooza yo waleka wali mutuufu era ffenna otusukkulumyeko tokirabangako kitegeeza nti ekikati asinga ekika ekiramba ali kitegeeza nti alina endowooza gye yakkiririzaamu gye mutaalaba n'agezaako abaproving abo bamawale abatawo balala kitiibwa abalowooza nti Mwami Museveni lowooza tumunenyaki kulowooza mbu yekka yalina vision Mwami Museveni yagamba yekka yalina vision bwe buzibu bwaffe naye tumugamba nti eriyo n'abalala balina vision mbwe apaana nze nzekka nyina vision kati oyo taafuuke Museveni kambuze oyo taafuuke Museveni kubanga wuliriza amazima gali nti owulira ne muzeeyi naye yenzikiriza ye okitegedde ne muzeeyi naye yenzikiriza ye kyovula aba president bali 8 buli omu ayina kyakkiriza naffe ng'abantu tulina gwe tulaba ayina kyetukkiriza okitegedde so oli muntu wa ddembe okukkiririza mu ekyo naffe abalonzi tuli baddembe okutuula ne tugamba buli omu mu kabokisi agenda mmwa bw'atya omu buli eriyo n'akyakaala naye nga mu kabokisi atiikinga kirala okitegedde gwe bagambye Honorable Munyago tagenda kufuna kalulu ajja kufuna naye alina ekibiina wuliriza kyenkubuuza Honorable Munyago atagenda kufuna ajja kufuna abagenda mu wakalu bagenda vaawa bonna bane Uganda era bagenda kubanga bakkiririza mu ekyo kyakola ki kyagamba so nze ndowooza yange ngamba nti nga we tubadde ku muntu wa independent gwe n'ogamba wa independent tomuwa kikyamu era mbadde nsaba talina kufuna anko tegusula kanku example wali okola ku bukedde nga nko tegusulwa ensi yonna era batoli mwavu mutwego gwe mwavu bakomediani bonna nga jokes bazikolera okwo ensi yonna nga bwe batolabye tegusulwa togira ofuna ensi yonna ekwagala anko tegusula nova ku bukedde owulira era n'otuka ekisano ngebyamu owulira ng'ebikutamye anko tegusulwa n'ofuuka independent journalist ng'endowooza yo ogiwanga ggwe ne tujja ku cruise exclusive endowooza yo ng'ogiwanga people gave you a second chance do you think it was wrong bakola nsonyi obitabudde wano kitugamba wano mpa bantu birowoozo byange sibagamba bambeere mabegambi batwalirenga sera gwe nali ngambye mutwalirenga ngambi twalawa ebirowoozo by'abantu mbitwalawa sina nze mbawabuwa ebirowoozo byange sibagamba bajje mabega wange mbugina gye mbatwalira ebirowoozo parliament eri serious
mulimu ogamba nti omuntu okuva olwaleero andakola kino kajja kuba kalabba nekibeera sibu nelifuuka etteeka naye nga gwabijjeewa alani abantu abo nze kyenjagala omuntu wama ankojozo kitegedde ekintu ekyo nze kyenzikiriza okkiriza kyeŋŋamba jozo oba tokkiriza nkikkiriza naye nekyoli kituufu n'olisaidiye kiri kirimu obukulembeze bw'abantu kino kirimu kukola bukozi kale kirimu olaba obeera mu kibiina kituufu kale oba ne adresi oba n'omuntu wakurifaringa biki naye alani okukitegeera obulungi okumanya nti abantu abo tebalinga bw'obagamba bw'amala okugamba nti bamumye kadi ya nuupu oba yenaalemu oba FDC bw'amala okuvaayo ng'agamba nti wadde tebagimpadde nenze Kyagulanyi gwendi emabega manifesto atuguza yaani ye ya Kyagulanyi ya nuupu atuguza yaani bw'amala ate akuba abantu ba nuupu oyagala Kyagulanyi afuge bw'omu eggwanga n'alifuga bw'omu Kyagulanyi abantu ba nuupu abakuba endowooza ze za njawulo bonna kakyogamba ono gwe bawadde kaadi abatagenda mukuba mpayo bonna ba independent boda oli munnamawulire oli munnamawulire gwe buli independent omunga nkubulya gwakuba independent buli independent omunga nkubulya nti yakuba gondi kankubulya segona akuba walukaga agamba simanyi gonsinga obukulu gwe yakyogedde bwatyo nti okumanya tosaana onsinga n'obukulu nedda nsagala kuwayira kankuzanyira eddoboozi yawo nalebosegona musajja w'amaanyi nnyo nti amusinga obukulu kakyabadde kijjirawa wama Joseph bwe yagambye nti omusajja gwe muwagira nsinga n'obukulu gwambulira independent ye nedda si bwe yayogedde atya kane ngamba ti musajja mukulu abadde uliriza yagambye bw'ati kati ekigendererwa kyabadde kubanga ayagala gamba mutetuwa walukaga kubanga mukadde kyagezako okutegeeza kati ekigendererwa kiriki ekigendererwa kiriki yamaze n'agamba naye tekirina buzibu yabadde aleeta kyaki uliriza nze ngezaako kuba naye abatulaba ngezaako okuleeta bintu bibeere balance tegusuula kasudiya asudiya ekintu yamaze n'amaliriza ng'agamba ne bwemba nga nange ndi oba nga nze musinga nakyo tekirina buzibu ate n'okuba omukulu tekirina buzibu kyabadde kijjirawa programu basazeemu butemi lwaki temugenda ku radio fone muwuliza programu yo siganye nesoko kyabadde kijjirawa kyabadde kijjirawa naye nkutegusuuba walayo olinga nga bano abasajja ba special bannange oli mujerezi buli sikujerega nedda sikugira nze njogera bintu nga byabadde akantu akalambaako nze njogera bintu nga bwe byabadde bagiramba oyo kadogo kamu oyo biki bye bagamba Mwekitiibwa nsinga emyaka akusinga emyaka Walukaga yayimba ne Livingstone Kasozi nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala ndowooza bayimba ndi mu primary school Walukaga ye yawa omugenzi abizzaayo yeyakozesa abizzaayo yiga interviews ng'abawandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi naye ekyo si kisinga obukulu n'obuwangaazi kya kitiibwa oyogedde bulungi kati waliwo ekintu kyenjagala okunyonjola alandika nkubuulire abaana bayatiikirira nga bakyali oli abalowooza nti bakulu oli alaba omwana ali mu senior 1 2 ng'ali mu P6 P7 yagamba mbwa abo nabalaba dda nga bali mu secondary bali mu seeke ffe nga tuli mu primary naye mutuufu amusinga emyaka 2 n'obutamusinga kubanga Walukaga bambi ensi yamukuba tukwatagana ayinza okubawo yali ayimbira nga tali mu ssomero
ng'ono ali mu ssomero ninga emyaka kumpi gyegimu ng'emyaka kumpi gyegimu kati kyenjagala okutegeeza Uncle Tegu oyina sudi mungi si sudi njagala omanyi waliwo bwedde abantu bajjonkera walukagga boogera ebintu waliwo MP Mulamba yabadde amuyita Kapere simanyi biki abo bakapere tebayingira parliament waliwo honorable ow'ekireeyo Ibrahim Ssemujju Nganda n'agamba walukagga ati mwali balese mu parliament yayogedde erinnya ate yayogedde erinnya byabadde yogera byonna byabadde bitegeeza ye gwe yabadde ayogerako gwenga omuvuunuzi nze ng'omuvuunuzi ebigambo byo nga tegusuulwa mu ndowooza yo kati gwe gamba nti mu ndowooza yange nga tegusuulwa gwe yabadde agamba mu ndowooza yange nga tegusuulwa ate ako ke bayita akanyoomonyomo alani kankubuulira lino eggwanga lyafugibwako Amini ate n'alifuga bulungi nga tamanyi nga teyasoma nga tamanyi luzungu ate Amini n'afuga bulungi bakicwale bonna ate ne libalema Amini alina bye yakola Amini katuka kubulira abantu bagenda bypack kwa Amini yali ayagaliza Uganda Amini atuuka ova wano agenda mu London eyo gye wabadde London bamulaga ente enzungu Amini agamba ati ate ziti bazimunyunyira muziretanya amata biki Amini yaleeta ente enzungu kati okuzireeta simanyi pamiti biki Amini ng'agamba kati nkoze ntya Amini yali yaddankeera ne bagamba Amini nti kyetagisa wiiki 3 okuteerako omukono n'empapula zonna Amini n'agamba wiiki 3 sigenda zirinda nze nzirayo Uganda n'agamba temusobola kusalako nti wiiki 3 kazi akamu akazungu ne kagamba nti okuggyako nga bagitwalira mu nnyonyi mwogendera Amini n'agamba nti mu nnyonyi zigendamu nti ye zigendamu mmeka ati ate mulimu emitto naga mugyemu emitto n'aleeta nnya ne zitonnya kuno tezaatuuka tetukoza nte enzungu kakati Amini yazireeta mu nnyonyi nte nnya bajjamu emitto n'azireeta ani yakunyumiza bwekyali bwe yazireeta maama wange goloze nte enzungu andi yazireeta yeri Amini nga bamugamba wiiki 3 siganye kyamini kuleeta nte I accept yes nti kisoboka naye story ey'okujja emitto mu nnyonyi okuzireeta Amini yini yaginyumya kati maama alibadde alizitunyumiza emboozi ezo Amini yenjiri Amini yazinyumya nti emitto bagijja mu wali entebe wagiraba ku YouTube si YouTube banyumiza mama wange yanyumiza era abantu bagendayo ente ne zifuluma nga tebazirabangako enzungu tetweyagala wano kati gwe mwennyini wange ekirala TV ya Kalolo zani yagireeta TV ya Kala ede balabanga black and white nange nawulira mbwa Amini yagireeta nakola n'ebintu ebirala enguudo zonna nazikola mu lwaliro n'agakola Amini teyabikola kati gwe mwennyini gw'ogambye kabulungi nnyo ate gwe watunyumizaako ne kasitole wano noga nti yagamba omwana we n'agamba omwana we komukole mutya yali agenza okusaba ekifo yali agenda mu senior 1 nenga tayise bulungi nabuuza headmistress nti omwana senior 1 awo ne bamugamba ebifo biweddewo n'ababuuza nti ate mu senior 2 nagamba wonna biweddewo okujjako biri mu senior 4 n'abagamba munteera awo acape teyacapa kali katuufu wangi katuufu mwana teyacapa anti katuufu katuufu bufuzi bulungi obwo bitambula twagala bintu bitambula ate abantu bebagamba bano bebayisaamu amaaso kati ankubulire Walukaga yakola amateeka ga parliament eriye abayivu balina etteeka n'erimu lye bagambye mbu lye limujjamu musomesa buli kimu akirina kati obuzibu bwabwe buli ki kati Alani kati kankubuulire gwe mbulira yetteeka limu gwe ng'Alani erikwatako butereevu nti omubaka gundi yalireeta kati kankubuuza etteeka limu nti omubaka gundi taba kulireeta kankuwa ekyokulabirako fokimanyi nti nali ntandise okukulamu awo katonotono nga bagoba bakulu baffe ne bataata nga babagoba omusolo ogw'omumpale guno nga bafune bateeka ku miguwa nga teri kutambula Besigye n'agamba ngenda gujjawo Museveni n'ayanguyiriza n'agujjawo kati awo tumanyi nti ekyo Besigye yakireeta omusolo gw'amasimu ogumanyi gwe bali balise ku masimu OTT omanyi yagulwanirira mu bbanga ettono lye yaliyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tegwavawo tetweyagala
beba batono tunabaliyo abala bakolayo kigo okujjako okusetula oluzungu basetula luzungu agwe mbuulira nti juzi bayisetula oluzungu ne bataasa kino kimu bye tuyitamu wano gwe mbuulira nti ettaka bali batutwala n'etteeka ly'ettaka lyali limu kitegeeza abawona ba MP betusindisa kino ekisanja n'ebisanja tewabaddeemu point eri nti gwe juzi bimbuulire nti MP taba kukikola ekyo n'akiteesa singa tuli simanyi si bwe twali badde baawukanira wa era kyovoolawo ne bayimbira akantu oli ekimanyi nti manyi okuyimba walukagana muyimbidde akayimba namuyimbidde akayimba nfuna n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi segomba abeeyita abebbeeyi nakamuyimbidde Joanita tompawabira ka Joanita kawalya nena bakaita remix bagitadi toyina kyo remix nzaawo ate sina kigwo kayimbye kati goyimbye nedda remix okyusaamuko okukyusa otya style oyagala ntekemu amanya kati oyagala ntekemu amanya nfunda ne walukaga ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi segomba bekitiibwa abeeyita abebbeeyi nenabange nga tabafaako toseka ensi bwetambula njagala twagalize bahonalebo bonna abagenda okwesibawo nga bali independent oli musajja mukatuliki osaba buli sande osoma rosary era yezu akulaba ne mama bikira Maria we bali nnyo mukatuliki bambi nkusaba nti ki tunula mu kamera awo yagaliza abantu aba independent bote bayina kibiina naye ng'olaba bayina obusobozi baagalize mutima mulungi no toli mutima mulungi nze ndi musajja kati nze nkola yange eri bwete nze ndi mukatuliki nzikiriza mu ekereziya bye ngamba byengoberera watali wadde okugira bwente bwe ni trend kati nze ndi wa nupu nzikiriza bya nupu kyembaagala sibaagaliza akabi konna sibo kiri naye obuwanguzi sibaagaliza buwanguzi obuwanguzi mbwagali sikabi baba tawangudde sikabi ajja komawo yetereze niyo obuwanguzi mbwagaliza ba nupu obuwanguzi mbwagaliza buli wa nupu wali gwenjagaliza obuwanguzi gwenjagaliza obuwanguzi abala sibaagaliza buwanguzi kati okimanyi olaba ebintu bino kati nasanyuse olaba nti mama Kadaga wa NRM ne president amwagaliza okitegedde Bobi ayimirira n'amwagaliza n'amusindikira obubaka obulungi nawe yabadde mu Busoga n'amwagaliza n'amugamba jangu eno nenga wa NRM kati kikulaga how people are fair nange ndi fair kaloba kanagwa bakomewo tutambuza nedda nkote gusuulwa kanawe nkusaba yagaliza kale ankote gusuula bera politician omutuufu muntu kigolaba ng'alina obusobozi ng'era omwagaliza bera politician omutuufu ng'alina obusobozi butya nga teefunye kadi ya nupu nga si wa nupu naye ng'ogamba omuntu oyo alina obusobozi mwagaliza niye naye singa lumu atwegattako kale naye ng'omwagaliza nga Bobi ye bwe yagambye nti maama Kadaga tukwendeza birungi byereere taliiyo nze njagaliza bannupu bokka benjagala bawangule naye balala sibalinaako buzibu ne obuwanguzi njagala bannupu buli wannupu waali awangule nze ndaba yange ey'ebintu sitobeka kambuzi osobola okubeera ne benzi mu ate emipiira gya 10 ate amadirisa ga Volkswagen ate exhaust ate ya Impreza emotoka kyeyo muntu kigobamye kadi goyinza okuwaayo obugambo obuwooma ng'omunyiganyiga mu mutima naye ng'omugamba komayo wakatooto bonna be bamye kadi bonna bakyali bannuupu netteeka bwe baweesimbyewo likufulumya batakyali wannuupu ne bonna balungi njagala bamale bakomewo tuzimbire wamu lwaki bagenda alani bwe kiba kakati kamboze gwe osobola okubeera awo bankugambe ntya nakuwadde ekyomupiira osobola okubeera ng'oli wa Arsenal
osobola okuba nga oli wamaaniyo wamaaniyo nga muzanya Liverpool kale oba Newcastle kale nogamba ba Newcastle ne mulimu omusajja oyo myendo oyo si mubi oyo nja kuba oluusi nja muwanga paasi katuzanye naye oluusi ngozanya mu ttiimu ya maaniyo naye nga bomala owa Newcastle eriyo akusambira obulungi n'omuwa paasi aneo wagiyokyebyeko era nompire gwagutandika omwekwata mu ngalo mujja bwe muti okitegeera ne baneefuula banaakomyawo ne bwe independent ajja kwefuula agende mu kirala nokimanyi bali basajja tebasimbyewo president okiba tebasimbyewo bali ab'omuti aba DF owekitiibwa Mpuuga ne banne bakafulu b'ebyobufuzi okimanyi tebasimbyewo president okimanyi nti Mpuuga yagambye tannatuuka agenda kwesimba ku bwa MOP Mukungwe okimanyi nti yagambye tannatuuka ali mu kweteekateeka yagambye mbw akyabulamu tannatuuka nzirali manja atuuse sajja yali avaamu ebirowoozo nga byakabe gaka mukyuseemu wano yogera booti mirya booti yambala booti ndowooza omusajja atuuse tewali buzibu nali ndowooza atuuse naye yagambye tannatuuka kirungi ogambye wali olowooza naye kati ye ng'omuntu naye ayina endowooza ankutegusu ekigenda okusonguwa mukulu wange ate si yeyekigenda okusonguwa munnange kwagala kulowooza nti buli omu ayina kukola nga si buli omu kukola nga nze era kirungi ogambye obadde olowooza naye kwegamba omusajja yaleetanga ebirowoozo n'agamba manifesto yimirira booti tunule n'emirundi ebiri nene ebiri makati gumu olyoka oyogere akyabulamu tukyamuzira ani agamba owekitiibwa bwe yabagamba eri ku nupu ng'agamba yimirira booti esaati olina ogigolola kino nga kayita wano ate empale ina kutunula eno engato ate zirina kuba za black ebyeyogeranga bibula mu nuupu nga bibulamu ne message okuzimba baveemu abantu waliwo kyeyayogerako ng'olaba kituufu nga kiki ng'ekiriwa nti kati bwe yagambye tagenda kwesimbawo nenzigwamu amaanyi bwakyabulamu asaana bwemopi ogwamu otya amaanyi nga teyeesimbye ku president waffe nali manyi ali ku national level anti bwakati alina ekibiina ekiki kiina enduli DF nduli leja kati ate walona bali abalala bano bawana abakano akasimu nabo tebasimbyewo abategedde bambala bya bbulu nabo tebasimbyewo bagamba mbu omusajja waabwe bambi kibi bamusiba gwe baali baagala yesimbewo kiki oyagala what you want kitya bwetafuna president bangi ku ballot kikendeeza kubulula obugenda okwonooneka ate gweoyagala bajje baali bagamba mbu bo bakugu bamanyi bwebirina okutambula bwebirina okugenda anti eno bakapere bawalukaga biki babikola kati nga manyi nti bo bintu basukka ku constituency nga manyi basukka ku constituency ne beeyongerayoko ninga myaka aga mu byobufuzi ninga omuntu agamba tannawera onyumirwa nnyo ebintu by'okusungasunga si kusunga omanyi mu 7 yeesimbawo nga yineemeka mu 8 yali muto ddala kati abo bakulu ku ye kati ebintu birina okubeera serious kati tukkirize kati gwabadde oyagala honorable owekitiibwa Mpuuga yeesimbewo nali manyi agenda kwesimbawo wali omanyi agambye akyabulamu akyabulamu anti akyeyogedde kweyo level akyabulamu anti naffe kye twamugambanga nti osaana wali naye ebirowoozo bireeta obiteeke wano ye nga ate abiraba bulala ng'abiraba bulala mukulembeze mulungi si mulungi aliwa owekitiibwa Mpuuga myaka 25 tuli bannamawulire owekitiibwa Mpuuga mukulembeze mulungi si mulungi kubanga takolagana na banne owekitiibwa Medad Sseggona mukulembeze mulungi si mulungi waliwo omusajja bamuyita RKS oli omuwuliddeko musajja oyo bamuyita RKS ojja musomako
omusajja oyo yagamba nti omuntu yenna omugezi omuyivu nga tasobola kutegeera bataasoma taba muyivu kubanga bana bataasoma be bamusomesa ajja abayamba abakulembere katika nkubuze omutegedde oli gwenjogeddeko bamwita Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba omukulembeze yenna nga yasoma muyivu ninga tasobola kutegeera bataasoma yobadde omusazeeko RKS badde sikategedde ndwawo kutegeera yoyo kuba katika kubuulira okusoma kwonna kutegeeza ekintu kimu nti tegeerekeka tu wa accountability mu bano kuba osobola okubeera accountant ninga sigwe mugagga omugagga yoli ataasoma ye mugagga gw'oli accountant olina omunnyonnyola emmaali ye n'agitegeera osobola okuba oli lawyer olina okunyonnyola client wo n'ategeera omusango gwo oli mukulembeze mulungi bwe ndowooza abantu b'ennakawa LC5 ebbanga lyobakulemberera emyaka 5 obakoledde ki bingi ebyo mbyogera bulijjo kukyusa obwongo bwabwe ebintu okutandika obubiraba mu butuufu bwabyo emirimu gya okubannyonnyola omukulembeze atambuza atya balina kusuubira ki kwogera nabo mpaka kubiri ku ground netugenda netulaba nti ki netugenda netutuukawo netugamba nti ankutegusuulaawo naikondo yiyo ya Safina yiyo gwewagibakolera ababodde bawonya omusana bibyo gwabikola nembazimbira obuyombo bawonya omusana bibyo bibadde no genda kati vono genda ku stage 7 eruzira otunulire katika kyaliwo otunulire genda ku stage 7 go tuvano genda ku stage 7 eruzira genda ku stage ngolaba wakola bomeka 8 wakolya buyumba omusana guleme bocha ntandikirawo abaleetera amazzi naye ayongereza okwo mu myaka 5 katata batakolera ddala ng'olina gw'omanyi yakola ekisenga kaawo ate katikati gwewunja n'emisomo nga ngikola nempa abakyala batandikirwako kapita wa mitwalo egi n'amagezi ga mitwalo 98 kala nyaseka ki Jose chichi nze ne wabakyala aba nabo chokasooli biki mitwalo 2 cash n'amagezi ga mitwalo 98 kekakadde kalamba bade basobola kwongera kati kasokole ate bafirika basobola Jose Bobby yasobola kwongera Jose kati abantu ekyabalema okutegeera amagezi tebagalabanga kintu kati gwe oyagala kyennyanja oba kuyigiriza kuvuba milioni 2 mwaga eby'abantu ze nafulumyawo milioni 2 mwaga ezaki milioni 2 mwaga magezi 98 ebiri cash ogenda otandikirawo buli omu n'omukisa gwe gw'omanya akode gusuula oyina nnyo ebibozi bya boda si bibozi bya boda era kyobola ababoda bewasooka okukolera obuyumba ababoda bakyali bange kuba nagivugako bo bakyali bange naye pointi eri nti kati wamba Jose mbasina bwentandise emitwalo 2 gina kikikola ssebo omukyala atunda kyayi agulako sukaali n'amajani ayo kyakasooli afuna watandikira Jose ankote gusuula yali asobola okuddamu ofuna kaadi ate lwaki ate mumwonoona abantu temwagala bbawa bintu bya muzinzi kati nabibawadde amagezi ga mitwalo 2 nago bantu bange ate mbaseere kyenasobola kale oteseza emirundi emika mu stehall mingi sijjukira lwesitateesa sirujjukirayo minafsi gyeziri kikyogamba ekyayita ekitakwakirina ogwo si mulimu gwange kanso olumala okufulumya resolution zingozi wayi batekendikwa nga baziteeka muki nebingi byetwateesa gyomaze ku stehall
abantu wadde amagezi ga mitwalo buli omu mitwalo 98 buli omu amagezi ogenda ogabala abalamu anti kati bwogagattako n'ebiri kaba kakadde kuba ebiri capital batandikiraawo kati ali gweyagala buli muntu nga mutajja kuwa ssente bulaka kuwa ssente lwaki abantu bayigiriza Safina kumpi awo ne wammwe awo goserengese mutungo oserengese ngovudde wammwe mutungo n'oserengeta ezooni esookerwako kati nze yetibwe no nyina abantu bange banyambako abantu bange banyambako bitu byonna ne bajja bagizimba era mbasase simanyi sijja kulimba ninza abantu bange bagikola ki bagenzimbera bagifuna so wazima naikonto noba wa magezi buli muntu mugundiyo amagezi ga mitwalo 98 okay noba wana emitwalo ebiri ja capital abakazi abawucha batandikirawo buli mukazi ayocha kasoli wamuwa se buli ayocha kasoli banekulira janga batandikirwako okay bantu 205 byebyo byali bikulu kuba amagezi tebagenda gabajjako ne badiddawa bine birabivugwawo bine birabibakola bigwawo ne magezi tegagenda kuvaawo ate mwana atagenda gabulya n'omwana we gote gagwawo wakola nkote gusu kati agenda gaddira agabulya n'omwana we n'omwana agabulya omwana gasigalewo kwa gatambulira mu mutwe bitwogerako ebyo nesi bali abasajja bo ani bitwebeera bayite basobola kuwa kadi kati akaluwe kabeera kati gwe bataddeyo yani namugambye no it's okay sebayiga faizo yogera erinnya sebayiga faizo ebintu nagambye oba ozimba mutima sebayiga faizo okay sebagala okay sebagala faizo njagala naye tumwogereko abantu be LC5 kwegamba engeri gy'oli nti ogoberera nnyo ate bonna bonna balese wabagadde gwosuubira sebayiga agenda ayinza kwongereza ki sojja muyitirivu nnyo ategeka emipiira abantu bagira ebina by'abakyala badde abibeeramu abitambuliramu nnyo kubiwayo akasente musajja muyitirivu nnyo abadde yansinzeeko abasiraamu abateekamu akantu naje musajja muyitirivu nnyo tebamuvaako so ayinza okukusingako oba n'okusingako bayikutwala kaadi yansinga so okkiriza nnyo gwempagira nawangulwa gwempagira kati soko obeeko nekyobyonga Uncle Faizo omugambe nti mukama wa muto wange oba mukulu wange mbadde nsaba bino ne bino binalika simaliriza obibakolereko planize ennungi kusinza bwazitambuza no oyina byole kati kye wali oyagala okukola ekyakoza kusaba kaadi biki wali oyagala omaliriza kale nza okusinga ngaba amagezi ate nagabawa kati gwe kyotamanyi wali omusajja bali omuyita Mobutu Sese Seko wazabanga eri wazaire zaire yagenda negwa mu katobagiro nina bagamba temumbanja nabayigiriza endongo era kati kubalya tobalaba oli omusajja bwajja ono waliwo omuzaire oyo asala endongo omutawana pali pupa waliwo omulala waliwo omulala Sikanda Bongomani ate nnyo okujja ono yakuba ku luyimba tiri okujja Olemide bwayingira tolaba Mobutu yabawa skill bali yako n'abaana abo n'ababaaya ate waliwo omulala yali afuwa omulere mu nsi yonna mu Guinness Box of Record mwali bamwita Mandi Bango wa mulere gwokka gwakoona gundi yamutwalako Mobutu Sese Seko n'amutwala mu gundi mu njuyi ngakuba bukubi mulere ndenga buli kanako bamusasula omutwalo gwa $. Bambi ndeka bamuleetanga kati olaba nkati ngono omusajja waffe wakabi tulina waffe wakabi Isaiah Katumwa Katumwa yafuwa omulere kati Mandi Bango yali atagufuwa nnyo kati Mobutu n'amuyita amufuuyira omulere kati ate niwabeerawo amaka ga Mobutu we yabeeranga waliwo yamala weeks 3 ngali mu France Mobutu Sese Seko nenga oyo omusajja Mandi Bango alina okufuwa omulere buli nnaku wadde tewali aliwo alina kufuwa bufuuyi mulere gokanga kukaba bukabi nenga atasasulwa Mandi Bango yabyogera
ngasasulwa ekaita bikali ku YouTube ku YouTube ni bono kanonya ndoza lyo kafunako gwa kalaba watu ngoka okafuna wandi gwa kalaba baka ngamba mama wange mandi bangu era naye kwali gojja munonya mandi bangu wa mulere muzibu weeks 3 nga tewali ali mu nyumba mbutu yagenda mu France bambi anyigira ngote gusura to munyigira bwe ebyaddala nga oinokera n'ofuwa omulere anti nga yakusasula wadde taliwo sirwali omusajja nga asasula wadde toliwo banaye gundi bambi mukwano gwange ani Mary Flavia teyafunye Flavia yanunye teyafunye kadi kibi cha Flavia cyo cyangu mwana cyangu kubye wala kibi bambi kubanga najukidde mu ka story ke wampa akoko vision ya bambi yaliwo ne bwe bityo byaze teyafunye kadi n'ekirungi babite yesimbyewo negwe kanku teyesimbyewo Flavia kankubuze kitufu Flavia alikawo muri mugurano kidding me wekiri ku Vision Group banga mamuga yambala kabaleti ku gundi ku TV ku TV yanzo kuba yakamba bati yakambala ne bamugamba abimenye byokuwana nopo nagana namugamba kuchuzi ngawe izo muri mugoba natambula nagenda that's how she loved nopo ne achajagala na buli katali nganze twagala nopo tujagala twajja kutereza kukyusa gwanga nego jagadde aba kwanza kuwa kadi ate bajimpeerawo kyogamba kiriwe kyasooka kakyogamba basooka umpa kadi ate ngenda mu nopo okubukedde twakuwulirangako ne flavi twamuwulira mwamuwulira ne nange naliyo gobaka wali obuyisawa okutya ku mikutu kwonna ku mikutu gwogenda ku mukutu gwange wa Facebook ojja bisangako kwonna nze ndi wa nopo ate ndi wakyagulanyi wadde saafunye kadi wendi kukitebe wali ngenda kubeerawo nga nkakalabya pozi kukitebe olinayo emirimu okola mulimu ki tugenda kuweereza kukitebe mbadde nsomesa communication nekati tugenda kuddayo ate mpeereza emirimu egyo nejjenja gwe bantuma gwe nkola sigana mulimu gwa nopo gwe bantuma gwe nkola gamba genda wano ng'ogenda genda wali ng'ogenda ebyo sigira bafuna avuga naye wali ebisigadde gyonna nkola bwe kitulina okuba naawe twagala kukyusa ggwanga lino mukulembeze ekiguwani gambye nti omukulembeze oyi singa ajjako nakolerako ewaffe bambi netusindika ekintu aliwo yina ngaatya omukulembeze yenna nga wabiina birala oba ali independent oba ki nga ali independent as of now katusooke tumalize akalulu tuli busy kulu ali busy tuli mu kwenja kala bajja kujja batabule neto nyigi toteekawo fitina y'aba independent kibi bambi kyoli mu kukola nti ki independent muleke bamuwe oli waba yagadde nga wa independent muleke bamuwe ki omulonzi nga yagadde omuntu nga independent muleke bamuwe kinga olutalo tulimu lwakumatiza bantu tukwatagana kati yatenza omulimu gwange gamba abantu kuwa nopu gwe mulimu gwange omukulu butawa mulala yenna okujjako nopu gwe mulimu gwange omukulu bwali yesootinga najja mu nopu balimuwa ne batebakuwadde kaadi tulina okuvumirira ekintu ekyo alani nze independent gwe mpagira abeera ogwo nga tuwagenda mu kamyufu oyo tukkaanya nga teyagenda mu kamyufu oba kibiina kyo oba oyo agende simulinaako taabu anoonye akaluluke omwagaliza ebirungi oyo akasitaba nga wali tewali wano kasawabeerawo nopu njagaliza wa nopu naye simubaako nnyo buzibu nze nsooka na nopu one chance esooka nopu kati eddako nitweka tulaba mba musabira abirewo okubiri ne mbajjagala abirewo oko aleme kusemba abantu bayinza okuba ne batakutegeera tweyo ka story katya why do you love nopu so much gwe ng'omuntu wamma ni kakati ate alani naawe yepate gye nsoose okutegeera yepate yokka bw'otuuka wali wakimanyi Kyagulanyi mmanyi tegusula ogamba otya bitambula bitya nenga nigamba his excellence bitambula bulungi tukwatagana yepate gyendaba nti erimu ebintu egenda okukyusa ng'eri kubya ddala kati awo lwaki njivaako ate gyendabye yegenda okimanyi nti abaaliwo mu 8 ne bajja ne mwami Museveni kati beeyagala bakolako kibakoze kati nange njagala mu generation yange nange nga banzijukire ti nali ne nopu ne tuwangula eggwanga ne literera eggwanga ligenda kuterera alani nnyo ate ogenzeeko ne kusitehora
no ani yandikulabyeyo tewali tebandikulabye tebalindabye era nakalute wandifu ne banja balinganze abatasiima benjogerako bali bembajo bendipe banja balinganze nga badde bakansala babadde ba MP nenga boogera mafuukuuli nga tebalinganze bwogambye nti nze nsiima osiima ddala nsiimira ddala kamera yiyo nsiimira ddala kamera yiyo siima ate okusiima kuliki okusiima nti nze naweebwa kaadi ndi kansala LC5 ekyo kitene kirinvaako nti mu bitabo bya Uganda mwendi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakana, eka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera byamwe byonna byasiimuuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutera muzikula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. bwe tuba tucelebrating abakulembeze abatuvudde ku maaso abaaliwo abasavinga ekibuga ekikulu yaliko kansala LC5 tekigenda kuvaawo siringa bali boogambye bwe baali bagimpa gasagamba nti babi bwe bampa kaadi gasagamba nti babi bwe baali bampa kaadi lwaki sagamba nti system nfu olwo meya Mugambe owa Nakawa tefunye kaadi ne bamugamba genda okola apiiro nagana nagabasola kola apiiro abasajja babi nnyo nikye twebuuza bwe yali ajja mu buyinza yali kaadi baali bagimuwadde tebamuwa kaadi bagibuwa mukyala bamuyita Namata Florence Mugambe ne yeekubira enduulu n'agenda n'akola apiiro n'akola petition ne bayibuuliriza ne bagijja ku mukyala ne bagiwa Mugambe ye bwe kyatuuse kye bamugamba agenda okola petition yaganye mbutabitegeera lwaki bwe yali yajja mu office yabitegeera ogwasooka yayitirawo ku nuupu nuupu ate nga kadi teyaliiye yali eweereddwa mulala mukyala Namata Florence mungi gwe bawa kaadi tebagiwa Mugambe Mugambe n'agamba kaadi eno ebaddemu ebirumira ne bamugamba jangu leeta tulabe ne baddemu ne batunulira bagamba nedda kaadi gwokola ki gwogisaanira ne bagijjako oli ne bagiwaye oli n'asigala mu kibiina oli simanyi ndoza kubanga yaza independent tukwatagana ne kuluna bwe kyabadde Mugambe nga siyafunye kaadi mulala yagifunye Lubianiri Buken Ali agenda okubeera meya wa Nakawa bwe yefunye kaadi bagamba Mugambe genda okole petition asijja gendayo tebali fair gwe wali ogifuna nga bali fair process yemu nga bali fair ate n'ekirala basinza okubba kaadi abasenga mbaliga lwakuba tusaba byogera mbaliga eno neeno ekiro bambala nga abakazi ebyaddala kuli wange ekyo kyakoze kyaleetedde abantu bangi obuzibu nga tewali babamanyi balina bwino bireke gwoli omanyi nti abasajja bafuuka bahajjate ekiro kimanyi nti abasajja b'amasuuti ababamu ekiro abanga wa boda ng'ataddeko helmet ataddeko galubindi masiki n'ebijakete baba tugamba tabaira eri babagamba nti omukulu abaddeko eno abasinga mbaliga oyinza okulaba ng'omuntu mulungi kati waba mukazi gw'omuwasa abantu bagamba Alan wasoyo mulungi amanyi oluzungu byeyo alinga mboda naye nga alina embaliga omuwasa lwaki mwagala Nuupu bawase Nuupu yabakola ki mbaliga olina bw'omanyiko abasinga obungi
benakawao mbaliga nakawao mbaliga choba tebafuna kadi obwa meya mbaliga baba kwa mkabaine mbaliga internet eno teyerabira bali kujjayo mu tewali tabu udobozi lyageri nyini ate nze njogera mazima nze siri ku ebyo internet eno teyerabira weri tekuswa luliva olonga gwe baliko mu politics nze mutya bwe kiri luliva lwange naye nga nze nkubulidde lwakuba tebagala byogera naye yemu ku nsonga enkulu katate bwe bakubuuza mbu omuntu wateki yatosobola oyogera bingi wasirika busiisi naye nga gomanya alimu embaliga abantu abamu bulungi naye balimu embaliga tebatereera baba abaki kitegeeza abantu abasinga abadde bayinkambenti kugundi ez'enjawulo ekyabagimisiza kaadi mbaliga abamu kubo mulimu abamu kubo mbaliga bakansala bennakawo abamu ekyabamiza kaadi balimu embaliga kyobola kati bakaaba nnyo bakolima kati babagambye ebbali gwe kati onyiga ki nga bagambye kaadi esigwagifunye kitegeeza nze nakirabiddewo nga bayinkambenti bakansala abasinga mu kibuga Kampala wano nakawaawo biki abasinga bataddiza kaadi nga tebabaddiza kaadi mbaliga abasinga obungi ne mulimu be bawangula obuwanguzi nga tebabasinzeeko mulimu be bawangula obuwanguzi nga babasinzeeko nga babasinzeeko naye abamu boolaba kati muganda wange Kisitu nkutumiddeko nyawo ku Baba TV kansubire ekintu kitambuliza ddala bulungi nnyo mukwano gwange oyo Kisitu agamba Kisitu mutegedde John Bosco Kisitu tayagala nopu ya lwaki mwana Kisitu ye wa fitina omwana oyo Kisitu ne kungu nono ate sinia wange tanyegera ono ne Kisitu ne kungwa ne asingako ono oluzungu olukambwe ono wa TV TV abera wa yese ano yaruna mwati Aye tondira buzibu abamba senior bange bajja kondetera buzibu akomawo baba bamumanyi ne bamumanyi bamumanyi ali kasozi ali kasozi wa ali kasozi wali awo kasozi akawa kenegulu wali awo abuze bibuze bya ebyo nga byonna oserera mu katono bwoti kati gamba kongo mubi kongo kyali wange abuuza bulungi nti ki ebibuuzo abuuza buuza ne mama kongo ate kyali wange ne mama sange jange Rain yagendayo interview ngazi kongo Rain tali kusonyiwa ne boli kulota sajja kadi yali ewedde olimba Rain kadi yali agimaze ngewedde kungu nabiri nyamu yamubuuza ki mirimu alijukira bwabaka bojoga buli muntu wano agenda ku TV obo biraba babuuza ki emirimu gya honorable jogenda ko ayi niyo tuveyo ogambye internet ene teleka ebintu tuveyo naye bwekitabo kitambula teyafunye ani awo omusajja wange mulaba mbi teyafunye ndoza Isaac Mukasa wa mawulire omusajja wano Bizonto naye teyafunye Bizonto yali wasaba Zonto nego ne Segawa ki owa Simba bambi ate wangamba Segawa wali bambi wali omwagaliza yali kyali wange
Ati kakati nze ndi bwenti. Nze ndi wa nopo. Bw'oba tofunye osigala ng'oli muganda wange nga teweesimbyewo. Tuzimbe ekintu. Osanga olala ojja kufuna abantu bangi katolaba ono Nasolo. Junior. Kuli teyafuna ne kuno yafunye. Era nze waliwo omusajja bamuyita Kenneth Poka kandi. Teyafuna kaadi ku luli. Ne wali akola emirimu gy'ekibiina. Abantu beneegomba. Abantu beneegomba. Katika nkubulire. Mwami Museveni ne banne. Batufuga lwa kintu eki. Bakkiriza nti Museveni kaavuga ebbaasi. Museveni kaakola ki? Kati oli n'agamba nti nze nja kujoozanga. Onagamba nze mumpe parking yange. Onagamba mumpe akatanda akawaggulu. Onagamba mumpe akatanda akawansi waliwo akawansi oli. Oli n'agamba nze kangendi wa Kisaka gye mujja okunsanganga. Nze nja okutundanga spare. Oli n'agamba nze nja ojoozanga. Onagamba nze supplying emito. Onagamba nze ndeeta oil. Onagamba mafuta mwenaganya wali wange. Bonna ne bakkiriza nti ono yabatula ku steering. Ekiremye wano olwaleero abantu ba wano baagana okwefunamu omuntu ogwo gwe bakkiririzaamu. Kati omuntu ffenna gwe tulina okukkirizamu ali ogwo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu yeefuula atabitegeera. Nabo wakunnyonnyola buli kanaku ayogera bino ayogera biri tulina okukkiriza tubeere n'atukulembera. Ffenna tulina okukkiriza nti ono yatukulembera. Yengeri yokka gye tusobola okuggusa. NRM balina unity. Yes. Kati ffe kyeki kyatulemye. Buli gw'osanga azaalawo ate akompeyalinga birala ate aleeta bino aleeta biri yemanyi obw'ekitalo yemanyi eki bwe buzibu. Ne singa ffenna tukkiriza tubeere emabega w'omuntu omu kyalibadde kikola. Bambi poze ani yagamba mbuno Bobby twamwamu ebisanja bibiri mwamalana. Webusireyo. Ava busireyo. Ani simujjukira. Ava busireyo busiro thawa. Yagamba atya? Agenda okufuga eggwanga lino. Agenda ddala ddala okulisooka oddifuga. Agenda kuva wano busiro. Ate yenze. Kati bwe buzibu. Nego omanyinga okubanga oli katebe. Nengo gamba bwagenda okusooka okuteba penalty yegwe ate nga kutoli ku kisawa wali. Sala wali kati penalty gwogenda gikuba otya. Kati kyeki kitujjamu ne point eriemu andi kati kankubuulire buli muntu asobola teri atasobola. Buli muntu asobola. Osofuga eggwanga lino. Buli muntu asobola. Tuve ku bantu. Kugambye nange ndi muntu buli muntu yenna kasita mukkiriza nti yatufuge asobola. Nze kugambye Amini yalifa kati kamboze anti nkyakugira Amini olowooza afuga atya eggwanga lino. Amini yali yategekadde pulaani ze z'okufuuka president. Amini yali anywa kacaayi lumu entebe eyo baali abakulu batudde chief of staff bwe bali awo abakulu bonna bajjeno entebe bali mu kunywa kacaayi. Amini n'agamba nti waliwo n'abazungu. Amini n'agamba ne bwe ndi kufuga eggwanga lino olwa ebintu byesigenda kukkiriza. Kasajja ne kamugamba nti ogambye otya kufuga ggwanga lino wasoma mwenye oluzungu speech ogenda gyogera otya ng'ofugaani ani yakuleese nawo n'okutuula mu ffe ab'amasuuti oti weeyongereyo eri wayita week says Amini yali amaze okufuuka president. Kasajja yakanoonya paka n'oluzungu kasibira walutu gye kaayita ne keeyongerayo. Kati buli muntu yenna asobola given chance. Kasita omuntu yenna bamukkiririzaamu asobola. Segeza ne Honorable Segona asobola. Omuntu yenna asobola. Segeza ne Honorable Segona. Omuntu yenna asobola. Ne sikulooza nti guweka asobola wali enjawulo. Bw'atabeera gwe Dennis ejja kuggwawo. Kaki ekigenda okubeera abantu bagenda kutondoka bafe. Kale nawe ngo. Ensi eno fact emu Alan. Fact emu. Abantu gye beerabira. Esigala egenda mu maaso regardless. Oba woli oba toliiwo esigala egenda mu maaso. Kyo kyali mu bantu okutegeera. Naye oluzungu lulabika buzibu nnyo mu Africa. Mu Uganda. Omuntu politician ayogera nnyo oluzungu. Si lwe dwo. Obuzibu tebuli ku luzungu. Luli ku
kwegulumiza ala ni settings surface na fena zetuvamu muje ne mufune omuntu asomye nete chikula makulu kutandika besomera ko mulumbe nga yebu yasoma mu bitasoma mwamusomesa afuke doctor afuke engineer afuke lawyer afuke surveyor afuke musomesa afuke kintu kyonna omulimu gwe sikujja bewanira ko buli kaseera wabula kubayamba mubeere beta mubeere beta ani yewana buli kaseera kunti omulira yegamiti n'okubayamba obuyambi n'engenda mu kasengejja n'abantu abamu n'abayambi buyambi yeah. Okubayamba obuyambi ngende kasengejja munteke ku bufomu munsetule n'abayambi buyambi n'otunulira omuntu atayina wadde muwendo kwogera ku linnya lyo naye nga akwogerako muyinza okuba temunjagala ne munneetaaga okwegulumiza kibi katate abantu balina ekizibu kimwalali kibakola ensi eyawula era emanyi ala nikyogamba bodde yewaka mukyalo n'abaana obajjukiza mbu nze mwami mu abaana nze taata mmwe nze mbaweerera mbasinga obukulu mbasinga sente nze mbasotera fees kyetaagisa sometimes abantu tibawula self confidence n'okwegulumiza omuntu asobola okuba nga yekkiririzaamu nnyo okusinga kuggwe bw'omulaba kitegedde omuntu nga ye confidence eri waggulu ate teguba nk'omusango omuntu kuba na confidence era toli buzibu teryawo kolinako buzibu kankubuulira example abantu bakuzizza abaana naye omwaka guno ndabye ku mwana omuto myaka oba nga 15 anyuma okulaba anyuma okuwulira ng'ayogera nga mwana muto obw'ekitiibwa Medal Sseggona respect ayina mutabani we yawa speech oyo mutabani we yawandiika akatabo I think mutabani we aninga 15 abatannagira bakogenda ku TikTok oteekemu Medal Ssegona's son ng'asoma unleashing akatabo ke the boy was so confident. Yes. Wakalaba? Najiraba. Wajiraba? Era biyogera bituufu. Omwana oli omuto. The way he has been nurtured. I respect the dad. Kituufu. Neto natuuka ku nsonga. Yabyogera ng'ati obola banne akakanya banne. Nedda. Yakakanyanga. Nedda. Kyenjogera ye point yange. Anti wuliriza. Kyengezaako kugamba nti ayinza okubanga ow'ekitiibwa nga afunibwa bubi. Okitegedde? Kubanga waliwo maybe osanga ne president ng'amumanyi nga kyekikula kye ng'omuntu eri abantu twabeeranga ne ba prefect ku ssomero nga confidence yaabwe eri waggulu omuntu okuba nga ali over confident in himself si malala. Mu Luganda bakiyita batya omuntu ali over confident kiteeke mu Luzungu mu Luganda yaddekala oluusi era bagamba over confidence is bad naye sometimes overconfidence sometimes mu Luganda kibaki omuntu yekkiririzaamu akkiririza mu kintu kye nga ye nga yekkiririzaamu ng'omuntu si buzibu okitegedde tolyagamye nti alina obuzibu omanyi kizibu mulina kimu abantu bannayuganda abatali ba kamboze walukago omumanyi mwagaliza akalulu akalungi agenda mu kaluma musajja musomesa walukaga omuyimbi w'eggwanga njagala okwagaliza akalulu akalungi 226 era mugambe tigwabadde osinga okutwala kaadi eyo mugambe gwabadde osinga okutwala kaadi uliriza ina chimpa atanyinzo mugamba he's a good candidate. Yes, point eriemu abantu bakola ensobi emu kubanga ba candidate banji abagenda okwesimbawo okitegeera but me ng'omuntu nange njagaliza Walukaga ng'omuntu one because Walukaga
he has been with us. Eno gituli. He has supported our industry nge ya mawulire. He has supported ekirala. He's a good person. Yeah. Ekirala his journey. Inspiring abana abalala oba n'abayimbi abalala oba n'abantu naddala abasomesezzaako ng'ebintu biganye like nti waliyo essuubi eddala kitegedde naye tekinzigyako kugamba nti ne owekitiibwa Sseggona naye mufuzi mulungi mukulembeze mulungi londa akalulu he's a good leader londa akalulu kuna kulo kulonda Kasseggona ne Walukaga tobayo mu Benson gwe tuyize tubulya ati okolota muna modi tewe kubira nze ncha practicing okay kali niyo tegerekese bulungi kiringa kumbuuza waliwo ono mwala bambi anyumira nnyo siita ku video ye naye njagala mu party emu ng'agamba people power our power yani ye Scoviani Mityana alwena owe Mityana nopu gwe yawadde card yani ogamba Nabosa yoyo Scoviani Nabosa anyumira nnyo anyumira bambi ng'ayogera people power our power kale mukulembeze muto ali mukujja naye anyumira like mutunulira bwente nga bambi mwana muto naye but tugende ku ne Joyce mwagala okitegedde cause Joyce baagala ntwatwa abadde munamulye munaffe asavinze bulungi he has been one of the best female journalists we've had he has been head of newsroom NBS ng'akolera ddala bulungi so naye nsobola okukkiriza mu ndowooza ye ne Scovia mwagaliza okitegedde n'afande yani fandani muzeeyo yali wa poliisi naye alikuwa woman MP Mityana n'abakooba tena kabike yali ankoze but naye yali mukulembeze mulungi kamuze owagera timu ki owagera timu ki tutandika owagera timu ki y'omupiira kyogamba kibi nnyo okubulya ku mikwano gyange naye nga bonna beesimbyewo kituufu nembuza owagera timu ki Manchester United ate endala mu Premier Newcastle owagira Man U Manchester United Newcastle endala tijowagira endala jowagira oyagaliza ndi okutwala ekikopo okwagaliza njagaliza Liverpool otwala ekikopo ate endala ne Man U tojagaliza twala ekikopo kubanga amazima ngamanyi tukyetereza yes kati oyagala wachi Liverpool etwale kubanga ffe Man U tukyetereza so nze nzikiririza mu mazima naye ate waliwo wolabanga yadde njagala kino naye oli kaagire kati ani gwe yagala agire wali Emityana agire ani gwe yagala agire Emityana jankuba kamba gwe yogera twaloza Emityana kati ate Mityana wano woman MP woman MP mpa abakyala abo mbagunze nkweko oyogedde tugambye Nabosa waye Prescovia bicycle Nabosa yoyo eri abala Nabosa ogamba ndaba munamawulire kyengamba abeesimbyewo Nabosa wa Nuupu yes wali omukyalo omulala ogambye yali yogera amanya n'abakooba ow'NRM teekako ebitibwa bye n'abakooba ow'NRM oteekako ebitibwa bye n'abakooba si n'abakooba yali gundi spokesperson wa police abalala simanyi yakiikidde FDC oba bibiina birala kuba n'abakooba w'NRM oyo mukyala wa Nuupu Nabosa omulala simanyi biina bira byataddeyo beyo bemanyi ababiri Joyce baagala
anti kyengamba nze sogera kuba independent njogera ku bali bibiina kale naye mwongereko mwongereko kubanga yesimbyewo kale n'oyo naye honorable incumbent honorable ani Joyce baagala ntwatwa good kati abala simanyi tukome kwabo abala bo sibamanyi kale tukome kwabo abala sibamanyi kakati oyagala nkugambe ki ani gwokagaliza gwenkagaliza akalulu ako ak'emityana woman MP nja kugamba bwe nti Joyce mulungi ne nabakuba mulungi Scovia mulungi abantu bayoggo kubawulira nti baagala nze ngala ni Cruz kambirekere Allah subhanahu wa ta'ala talina gweyagaliza kambirekere kwasirondera mityana Liverpool nga wajiwadde nga tetogusamba yo tobeera London Bungereza ne wajiwadde kubanga atwalese bantu kwesalirawo Bungereza tuwabalese kwesalirawo nene wajituwadde ate ntusanyuka by the way kikopo tukyagala mutima mulungi ala Liverpool tukyagala kati muli owulira nawulidde bulungi nene wali abantu bagaiding tekaleka abantu babesalirewo nze siriwo emityana ate nayo bafaani emityana njagala nsagala kwawula yawula yakusigala nga oli good man good boy ngoli kirine olibye kufuna bizibu wama balayi bafa abalungi tweyanza nnyo tweyanzenge njagala okwebaza nga tumaliriza njagala okwebaza omwami Lawrence Mulindwa webale kuyimirira ku mazima oyi yasiga President Lawrence Mulindwa webale kuyimirira ku mazima nakwagadde musajja gwe kinasinze mutegeerako nti ne bwosigala bw'omusigala kubavira neke bali naye ne batendewalirwa ne batendwa nasigala bw'omu kuba mazima bangambye ligi nga sijitegeera nababuuza ebibuuzo bisatu bina ate muzanyeeko munana ate munana ku dividing ate guno gwekwate nego tulinga abazanya ebyo bintu nali manyi nti bya Uganda Cranes babitadde ne mu ligi anti Uganda Cranes yegamba singa Uganda kwa Namibia oba okolayo ligi ya St Mary's Kitende ojawule yawulemu ne Vipers ogisemfe tujenge ekitende tulaba omupiira tujja kujja tulaba Vipers yes fe tuli team Vipers tutwaga ligi erategerekeka ku Dr Mulindwa Square ligi nga gweka gwagitegeera obuza abantu nti waliyo jirabye ko musi Kazakhstan Dogama Kazakhstan kateka nsi kyeyo ani asambirayo era basamba mpira ki no bagamba nti mu Africa wawe bagisamba tandikidde wano fe no gamba kakati ligi ki mbwate kakati omunana beekubeboka nabana ate beekube ate bagate ate bawuze ate obonero obusooka tebukwatagana naye nze wamma Mulindwa njagala okugamba ekigambo kino webale kuyimirira ku mazima ago webale kuyimirira ku mazima webale kuba musajja ali straight you say no to something you don't want something you don't want it fenga abagizi ba Vipers abajagaliza kati nzona mu Uganda mu Uganda Premier League njagala Vipers olya ne Express mbadde njagala ne yanyiziza kati Express nagivuddeko katoli ku Vipers kati ndi ku Vipers awo tubeera awo tubatambulira ku Vipers kubanga Vipers njagala nze nana mujozi gwa Vipers ewaka mu mijozi jona jona njagala ko nina Vipers yanzo mfuna omuzindalo nenjogera ngamba nyo Vipers eri organized okitegeera then buno bubaka kabugende eri President Honorable Moses Magogo nja kwogera mu lulimi lwaffe nategeera obulungi tibaba ndi kusaba bwe kibanga embeera wano wetuuse okubanga we are losing out ku tiimu gye tubona nti oba oli awo ina kyeyongera ku Uganda Premier League baba tutyame wansi tuteme
amagezi tubone ngali je feirawo ngabo yali etunumira ate ngezira buzibu so baba ndi kusaba Moses Matovu baba nchide oli mu campaign ate ngankwendeza birungi byerere kaligi kairewo kanume ngabwe kanumanga goba kubiye bamukobe baje kwawe bakube awangwire chiko patwale bile mekuba mu bya divide and steady multiplication td addition abantu bali bitegera baba ayenga nawo obayiro okoze bulungi obayito koze bubi bisayo bayire bigezizaako okubanga bizimbibwa bonanga embeera tebayire embino ni national team yono ogezizaako okutereza tusamba bulungi qualifiers ulichibona tuli participating in Africa Cup World Cup qualifiers tukoze bulungi kitegeza tulina omulimu goli kola omulungi so baba mbayire nsaba tuireyo wala wakaire oreyo lukaire no yudi ensonda so baba nebye bigambo byange Alan Cruz na maina tusangaire ino ai baba tusangaire ino tulikwendeza birungi byerere kale tuyenza omwendeza birungi byerere wona bona ni mkalulu ani tisobola be ndobye nenda wali bimyufu byoka baba Moses to mwendeza kalulu wayero ayimpegano tili wayero ndi wabi myufu yoka baba Moses Matovu soko mwendeze birungi nendeza babi myufu byoka nendeza babi myufu yoka baba magogo mwendeze ko ebirungi nendeza babi myufu byoka ayimpegano tendeza waba wine osomya mawulire agafulumyo lwalero gabayirewo ayi toyidi speaker besimbyewo nabo bona babafulumiza bona bakoba tibabera mu bitundu ebyo tumu babazala bona bafulume yasigala yenka mulala bebakobye tosibye mawulire olwalero monitor ambayire nkaliga ne video eyo ayi baba yemagogo aje maiso nendeza ompira gutwaira nendeza bamifu byo bonka ompira guvuza atya oguliwa ogwa Uganda kwe gufire guzirawo guzirawo guzira ayi mbonanga waliwo ka change akatontono tikabona tikabona tibona ka change kona national team ojibonanga tikabona kona ike muku etia mala abantu babona mupira lula abantu bakubanga baba wanga ka sente ngati bakafuna president abawo ayi kuluno sente daibedi tu mali bakafunye toidi Viper bakaliji wa sente dayo edo kuangula ligi nedo kuangula Uganda Cup bakali toidi bainoba wa sente da ticket Vipers na nek kuzana mpira otibwe kuli bakalibawa enjira baino kuzana bakalibawa tiba wa sente za ticket fufa tebawa inabuka kafuchi nti bachiri doctor yabikobye bakalibawa doctor yabikobye doctor mulindo yabikobye tiba wanga sente bakubanga isimu tagama isimu mali nebikebyo kale musibe bulungi bana kambendeze oluna ko lulungi embere enungi kawinta abali ebulaya nkaidi katandise aye wazira buzibu baba tegusura Nsimindo ndikwenda okwaniza ku kwebusoga ndakuda oide ko bolo kyabazinga ombonanga timbonanga ko aye nabakwebusoga eyo ebogembe wabayo ino nabayino walone isomero balieta Nakanyonyi Primary School liri enumere enuma wa kyabazinga oyambo court mala oja cathedral liriyo aye bogembawo wava bugembe waida budomboli waliwo beta budomboli abo wajja wairaka wanyange gawo ndiwide waliwo ebikado waliwo ebikado ndidiwo tuyanziza ino baba mwebale ino mwebale irala bananga abasoga kyabazinga afunvuwe ekisegese ekitalibwa nsolo musibe bulungi mweraba bano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.